bagenda okuyita omulimi ku mulimi tulise n'abalungi waliwo abalimi be bawadde ebyanzi by'ente eyo minisitule yaffe yagurikaki ekikoze mubadde corporation mwe bali wano buli kitongole ky'owulira eky'obulimi mu Uganda kiri wano oba wabadde tolamba kakati katandika okusoma zibiika zibiika abalimi mulunde enkoko mwongeremu amaanyi ngenda kugongeramu naye nsanyuse kanyime wano nkusiime mwami ani mwami Sekibo mwami Sekibo ffe nga gavumenti tukutwala ng'oli kyakulabirako ky'amaanyi yensonga lwaki prime minister avudde mu ofiisi najja okukola kakati abannayuganda mwenna tusobola okutereera singa tuteekamu amaanyi ekisooka okulaba nga mukola n'amaanyi okulaba nga ebisolo byammwe ennunda embizzi enkoko omuntu asobola okuvaayo n'abeera w'amaanyi kati gwe nkuwaddeko lino kwa minisita lino lyange nawe bakulondereyo nozeeyo wajjo yali osoneye This is abantu balime emmwanyi zino zimaze ebbanga ki? Zino za mwaka gumu n'emyezi 8. Mwaka gumu n'emyezi 8 agenda kuba ng'anoga. Oteekako ebigimusa? Ebigimusa nteekako obusa organic bye mbadde n'akateekako. One, inside my heart, I feel that this exercise is long overdue. We should have done it yesterday. Because the exhibitions that I saw, you would find people lining up, especially these who are selling seeds and these ones who are dealing in mechanization and irrigation. Those had big numbers of people lining up, and some were buying in Mubende. We found them buying, even in Kusaasira. Even in Chankwaza, I saw people buying this equipment. Government can handle some things, but even the public can do, given the knowledge and given access to these other facilities. For example, you were with me in Mubende. You saw the younger man who was buying an irrigation system. He said, no, I did in tomatoes. I want to have tomatoes throughout the year. I am being forced inside my heart to stop Opportunity Bank from handling PDM money. Opportunity Bank. Everywhere we have gone, people are crying. They are stuck on, they are holding on people's money. They're not giving out the money. You see, this was a bank which was not really having capacity to handle money of that magnitude. Everywhere I've gone. So I'm going to be forced to stop Opportunity Bank from handling PDM money.